Ba subscribe abakakosi Facts 256 ba viewers ba fena mu abakomenting aba sharing amkola chamanyo nyini dala amanya gangezo Rosemary no bera ngamba tusako story ezenjawulo nakurala ngena tandika ne Mc.Kats King of the Mic temwela bina nti buli mwaka yaberanga a hosting this show every year nenga tumai this time round the country is closed kale tuli under the lockdown teri bivulu bina beranga bigena maso teri shows sobola beranga zikwasaganyizibwa kwaziko ogenda outside countries nga tuzotulaba bayimbi abenjawulo badde ba flyinga ogenda nga bakola ebivulu ebyenjawulo so this year King of the Mic ya happenings ya happenings ku NBS we are hosting today kwabaddeko ba co-host be abenjawulo kwabaddeko bonna bakola nabo after 5 because nga o main station ye badde bayino mubererawo. This time round, he was celebrating himself. Never badde bamuyambako mu celebrating like each year he watch call and aberanga agezako kubalaga the King of the Mic. I'm one of the biggest MCs we have in Uganda, so I'm a big deal in this music industry. In this industry, Uganda entertainment industry is a big thing. Chatan Sena AIDS. Nti ngawe tumanyi each year 1st December ebera lunakura HIV. It's a HIV thing. So kubera okutekawo embeera y'okuba nti tetulaga nti abantu bannafe abalwadde be bamu naffe abantu abamu tutekawo embeera y'okubasosola so Kats kye yatandise nakyo wano twalabya Caroline Maka y'omu ku host abaze. Yeah, some people are going to be like Caroline Maka akolera station endala yabadde anoonya ekiku NBS ekyokuba nti okola station endala tekitegeeza nti temulina bbeera ba mikwano. Caroline Maka and Mc.Kats, they are best of friends. Though some of you mugambambo, they are best as in best friends. Speak to them. Mc.Kats is a legendary. We call him the legend of the microphone. And tonight we celebrate the king of the mic. He has inspired a lot of artists, a lot of MCs, and of course very many youths outside Uganda. Tonight we shall be having a lot of them performing here, and of course we're going to be having prominent leaders and representatives from our sponsors. We want to say thank you to Next Media for hosting this event. We want to say thank you to UN Women for representing the women all around the world. We want to say thank you to Strong Minds for everybody out there who is okay with standing up for the people living with HIV/AIDS. And at the same time, we want to say thank you to Uganda Cares because we care. Thank you to Human Diagnostics. And of course, thank you to you out there sitting there watching us tonight. We're starting up right now. We shall break off at about 7. And of course, we shall be back with the King of the Mic from 10 to midnight. Sit back and relax, because we have a lot for you. I am Caroline Maka. Then mukugwayo ne kigwana bayimbi abenjawulo twalabye Palaso was not around but he sent his message. Abantu abatabaddeyo they sent messages to him. Then Caroline Maka yabaddeyo, Lydia Jazmine yabaddeyo, Akawuka Sita yabaddeyo, Judith Hadia de Simuyimbi yabaddeyo, Drekali nga omanyi Drekali wabeera tewasaba bula waikupenda mpaka records anti inapera wambo. Unknown yabaddeyo, different acts they were there. Nina Rose yabaddeyo, Daddy Andre. This thing was good nti kala bayimbi balaze nti bagala Kats, like they appreciate him, they celebrate him. Lydia Jazmine nafukamira nagamba Mukama Katonda byonna bikole naye tewerabira ekyo tuwangaliza Kats kuba tukyamwetaaga mu eno industry. Yeah, he's a big thing in our entertainment industry. Tugenda kwerabira kintu ngekyo nagamba I as a person I appreciate him, I thank him, and I want to appreciate him when he's still alive. Sheila Gashumba nenga omanyi wabeera Sheila tewabulawo Rickman ne Rickman yabaddeyo. So njogera ku Sheila, that reminds me ababadde bagamba mbu Sheila lwaki yabaddeyo kola obuntutu ne Rickman ali boyfriend oyagala abikole nani
na Douglas atali boyfriend we. So babadde mu saloon they were trying to like bade bayonja omwami we. So she was feeding him food nga wamufeedingirako n'ekirala nga omanyi ku mmere kubako ka dessert ababimanyi mu bimanyi tuba ne starters tuba ne food then ne ka dessert kati yabadde nga amulisa nga watikako ne kaki ne ka dessert okay yabadde amulisa kamere nga wamwane ku ka kiss kamere ne ka kiss ne muvaayo ne muyamba mutebalina kola bintu ng'ebyo babikolerewa omuntu bw'oba omwagala ate waba wali ovudde mu mukwano Sheila kye yakoze okimanyi Ogaga we Masaka Rasa Mayinja guno omwaka gwa Rasa kubadde gugwo tukirize tugane this year is yours kale sigwe weka naye watuba twogera ku batu aba owns this year you're one of them so Rasa yavaayo n'abakengeri gyatuterawo embeera ya Diana n'abatanzi natugikkiriza omuntu nga yetamuddamu naye nga ye Rasa atulaga nti ekyo ne tukivaako n'avaayo n'agenda n'afuna mwana muwala Angel nawasa Angel nakyo ne tukikkirizane babeeraawo omukyala Rasa Angel omukyala boss lady what nga tulaba things are going smooth things are going well paka we wavuddeyo ka video bade ebintu bitabula laavu si binene neza bannange so nyange njagala mbeere nga Angel video yavuddeyo nga eraga nti Rasa yabadde ayogera ne this girl is called Rita nga bali ku video call so they were talking nga omanyi anazo video call how can I call my friend ku video call oba kitegera nga nkugamba kyeso akugamba gwe mbwa kola kino kati video call zino zitera mbeera z'abantu oba kitegera ekintu ekyo kati twebuuza Rasa yabadde avaawo okubeera nga akubira Rita video call so people are insinuating that this girl is even pregnant kati ono muwala bagamba ali lubuto lwa Rasa era sawa yona Angel bamugoba bino byadatowanirako boss lady wagenda funayo boss lady omulala nga we bafubutula n'abatanzi n'atabera boss lady kumala banga deni nawe Angel ogenda si bigambo byange bigambo by'abafani naye Angel yavuddeyo n'abagamba bamikwano I don't agree with abortion so sigenda gamba nti balujjemu olubuto if my husband is the father it's okay let him take responsibilities of the kid it's okay tumuleke olubuto lukule omwana amuzaale tumulabirire nze n'omwami wange naye nze ndaba eyo video mpange ayinza n'obbanga ya ka video kali kadanga tannampasa ng'omukyala ategeera okitegeera abakazi ng'abo ba Angel batono tuli batono mu nsi eno omuntu asobola ovaayo noga bino tujja byogerako nebbange naye singa abadde n'alekana era nze oyo omusajja walalala Angel kye yakoze mukiyigireko abantu abamu naye nga yavudde n'abagamba nze saagala manya bibakwatako naye nze kyemmanyi omwami wange kyonna kye yakola tujja sobola kihadolinga nze naye so kati mwenna ade basuubira nti mugenda lemesa Angel omwami we Rasa naye nga newemba nze zo sente sitwamala gazireka bwentyo antegeera not just like that like BUCHA doesn't want to leave the president BUCHA naye tukyali ku Rasa naye tayagala ava ku president asirikamu kati nina dda mu nzimbire dda asirikamu kati bwajja buvuddeko twalaba nga BUCHA bamugobye mu nyumba we yali apangisa nga tasasula rent ku ssaawa eno yavudde nga yekubira omulanga ng'agamba yawuliddeko nti president agenda beera ng'agabira aba presidential advisor emmotoka of which I'm not sure ba Catherine Kusasira banaamuwa fulfigo babanaamwa kuba bonna beyita aba presidential advisor kati tusuubira beera nga Catherine agenda afuna BUCHA agenda afuna though like Kusasira lesimba mwe emmotoka naye yagitunda oba kyali kikinze naawe yadde ebimu yabeeganagana naye yagitunda kati tusuubire ti BUCHA bagenda gimu agenda gikusa ne BUCHA alagawo amazima nga Katonda mugulu okujjako okoya president waffe BUCHA emmotoka oyagala yaki tetukola tetulina bivulu beerako ewaka olagawa naye kuba BUCHA okolamu geto kale okutwaliza omwengeri presidential advisor ku nsonga za geto nsuubira geto ezimu tezituukatuukamu motoka kuba geto kyemayi buba bufundafunda kati boda zikola naye anyway mukisa gunaaba gugwe motoka amu ogenda gifuna nze nkusabira bisinga byonna nabisi presidential advisors bagenda bagabira emmotoka kati nga nze sina motoka entambuza kola mirimu gyange tulinze bulinzi president yanasawani gwagenda okuwa emmotoka presidential advisor gwalina okuwa emmotoka ne gwatalina kuwa
nenga kyammanyi bonna bagenda bagabira emmotoka naffe tugenda kufuna emmotoka. Ofunangayo ku mmotoka mu gavumenti? Nze sifunangayo mmotoka mu gavumenti era emmotoka yange ogiraba kivaani kyange kyentambulyamu kyekyo. Sifunanga mmotoka. Nange netaga nfune emmotoka ndi musajja mulema emirimu ngikolera ku boda ngikolera mu mbeera yonna naye nga betukola tukolera mu mbeera yonna nenga betuweereza eggwanga. So kijja kuba kirungi nnyo presidential advisors bagabirayo ku mmotoka kuba bakamala okuba MPs emmotoka. Nange njagala mwana bampe ku nziga mwana muzeyi nange bampe emmotoka. Okitegeera nange nsobola okukola emirimu mu lofu. Koffi Olomide mu December yabadde like this month nga 11 yabadde ino bera e Kenya Waterfall Mall abere nga hosting the concert. Naye batusiza obubaka bwabo obw'ennaku ye ne promoter nti show eno tegenda sobola kubeerawo olw'ensonga ezitategerekese bulungi naye nga bo mukogera bonga bo bagamye nti engeri show gye yabadde tekeddwa yabadde tetukana na mutindo gwa muyimbi ogwa Koffi Olomide. So they are going to cancel their concert naye bagenda kuddiza buli eyali yagula ticket sawa watuddiza Koffi. So bagenda kwena nga baddiza sente buli muntu eyali yagula ticket bamuddiza sente ze. Twamanya they will go like they will get another day like next year, so they will host their show again. Kuba sigwe muludi okusosa nga Koffi Olomide agenda mu Kenya ne kigaana nti tulaba ne mu 2016 yagenda mu Kenya era nga ayinayo concert mu kifo kyekimu Waterfall Mall. Awe kyamulemesa obeera nga show egenda maaso yabeera nga like assaulting one of his female dancers balaga katambi nga ali musamba. So kino tekyasanyusa abafans be tekyasanyusa abantu bonna okutwaliza wamu. So they were like this show should be cancelled so beera na muntu bwati atawa abantu respect moreover his dancers. So ne bamukwata ne bamusuza anga ava mu nsi yaffe ne yeetonda n'agamba nja kubeera nga nkomawo e Kenya obeera nga kola ki like nsanyusa abawagizi bange. So he was going to be back in Kenya this very year, this very month nga 11 but unfortunately tekisobodde kubeerawo olw'ensonga boze batugambye nti okutegeka kuno tekwatukanye na mutindo gwa muyimbi waabwe. Stories ano jabeera nga tujja nga tuziba wano Kakus Facts 256 gwe kyolina okukola subscribing nga liking nga sharing nga mukwano like comment share tetubigaana. Thank you Rosemarina.